zangu mukama eguru yempera basebo abasaseredoti banadini abasajja n'abakazi abali wano abooluganda lw'omugenzi mwenna abayimbi mwenna abali wano na mwenna abali mu kitongole ekyo abakungubazi mwenna mu biti byammwe abali wano kitalo nnyo kitalo ddala ekya munnaffe ono Moses Sekibogo. Twagala okwebaza Mukama Katonda mu kitambiro kino emyaka gyamuwadde ku nsi. Twebaza Mukama byamusobozesezza okukola. Twagala okwebaza mwenna naddala abazadde n'abantu abalala abamuyambye okusobola okufunako kyakola mu nsi muno. Twagala okwebaza buli muntu amuwaniridde abamuyambye mu mirimu gye n'okwatiikirira. Emyaka twasomya 33 gye bawandiise 33 naye olaba omuntu ku myaka 33 ajjuza lutikko nene singa abadde kweyongerayo mu myaka mu nsi muno. Emyaka 33 akoze ebyamaanyi mwenna n'abasomboola okujja wano. Twagala okwebaza Omukama. Abantu bangi babadde ku nsi kuno myaka nga 65 naye nga bafuuka loose wa Mukama. Naye ono byakoze banaye Mukama tumukubire mu ngalo ez'amaanyi nga tumwebaza. Mbadde njogera mune father badde amanyi obulungi n'agamba nti yabadde mukwano nga batambula bonna abadde mukwano gwe era n'agamba nze mbatiza abaana be. Kakati wadde abantu bagamba bamusabira batyawo mu cathedral nze ndowooza mudde ngamba nti bwe naaba nsoma misa nja bagamba abalumiddwa ennyo bajje bankube. Naye omukulu ono baamusiize. Kereziya Katolika ng'eyita mu saseredoti bwesiiga omuntu kereziya ebeera terina kyebanja muntu oyo. Kaakati twagala omuweereze bwa Mukama nga situlina kutya nti Mukama ajja mwaniriza atuke mu bwakabaka bwe obutaggwaawo. Njagala okusaasira nnyo abooluganda abazadde baganda be mukwano gw'ennyo badde ng'abalongo bannange kitalo nnyo. Naye ensi eno nga bw'eri ojja mu nsi n'ovaamu. Waliyo ebintu ebimu nga tosobola kubyewala ng'okufa. Okufa Mukama yakusigaza kujja ddi kujja lwakumeka kunansangawa tosobola kumanya. Olumu wekutusangira mu maaso g'abantu oyinza okugamba nti nedda tiyandibadde wano tiyandibadde wali. Naye nga bw'omanyi tukeera ku makya n'ogenda ku mirimo n'ogamba n'agendako wali n'ogamba n'agendako wano n'agendako wali nga tomanyi binaabaawo. Kaakati omuntu yenna ng'agenze mu mbeera bw'eti ffe ng'abantu tetulina buyinza kumunenya, tetulina buyinza musalira musango, tubirekera Mukama kubanga Mukama yenna nnyini byonna era yatutonda. Njagala okwogera ku bintu nga bisatu. Ekisooka kiri mu ttuluba ey'ebintu ebisinga obukulu mu bulamu bw'omuntu ne mu nsi muno. Ekisooka Katonda. Katonda muntu mukulu nnyo mu bulamu bw'omuntu. Oba oli mukkiriza oba toli mukkiriza, Katonda muntu mukulu nnyo mu bulamu bw'omuntu yenna yenna ng'oli mulamu era ng'otambula. Musoma tuwulidde erisoose tuwulidde nga bagamba nti mu budde obwo budde ki obudde ono nga bwalimu mu budde obwo Mikayiri Ssabamalayika aliyimirira oyo omukungu omukulu akulira abakuumi b'abantu nti ekiseera ekyo kiriba kyanna walibawo ekiseera ky'ennaku ennyingi nga tosobola kuzigeraageranya n'ennaku gy'oyisemu ng'oli mulamu nti ekiseera kiribaawo kasookedde ensi ebaawo. N'agamba nti bwe kirituuka abantu bo
balitalizibwa naddala abo abawandiikibwa mu kitabo. Baani abawandiika mu kitabo kino eky'obulamu? Nanti yogera ku basaaseredooti, yogera ku baimaamu, yogera ku bapasita, yogera ku baawule jamu abasamize, yogera ku abo ffe tuwandiika. Mutusanga wa? Mutusanga mu masinzizo, mutusanga mu makyaki. Ensi eno omukulu ono ng'afudde balina okubuuza, leeta kaadi y'abatiisimu. Abaza wano bane mwabirabye, leeta kaadi y'abatiisimu. Genda oleete ebbaluwa ya bwana mukulu wo gy'obadde osabira. Genda okole kino. Bw'olaba nga basabidde omukulu ono wano, leka gamba nange balinsabira wano. Ono nno yatuukirizza ebintu, yafunye omukisa. Kaakati okugenda mu kyaki, it's mandatory. Ogenda mu ssinzizo tizi mandatory. Abavubuka mbamanyi tuli wano bangi naye bane twetaaga Mukama. Naffe bannanga abalanzi ba Katonda, Mukama bwe yatuma tuba tubalinze mu makyaki ne mu masinzizo. Mujjenga mu masinzizo nga muli balamu, tetubalinze nga mufudde mwokka. Twagala mujjenga mu masinzizo mwesige Mukama. Ensi eno okufunamu akantu konna k'osobola okukola mwetaaga Katonda. Ennaku z'okusinza mu wiiki ziri kiriya. Bannange mujjenga muberenga kiriya. Kakati omukulu ono olaba ku myaka 33 abadde ajuzizza Kereziya eno n'abantu bangi bali wabweru wali. Kakati kiba kitegeeza abadde sereebu. Bw'obeera sereebu mu maaso g'abantu, twagala obeere sereebu mu maaso ga Katonda. Obwa sereebu tibukoma wano wokka, twagala obwa sereebu mu bujje wano, n'obwa sereebu bubeere ne mu maaso ga Katonda. Nga bakubira enduulu ng'ogenze wali, ng'ogenze ku platform okuyimbira abantu, wandigenze okuyingira mu ggulu nga bamalayika bakuba. Naye ffe tuwandiika, ffe tubawandiika mu bitabo, temutwebalama. Mugende mu masinzizo, mugende nga musinze. Obulamu obutaliimu Katonda eba bbomu, amaka agataliimu Katonda eba bbomu, emirimu egitaliimu Katonda ziba bbomu. Katonda mukulu mu bulamu bw'omuntu, kyekintu ekisooka. Fe abatagenda mu kyaki mubalakafu, abagenda mu masabo, abafuwa emmindi mulinga abali ku promotion mubalakafu, abalogo mubalakafu, abalina ebyawongo simanyi mayembe simanyi biki mubalakafu. Mukama abeetaaga. Omuntu ng'afudde abeera mu mikono gy'ani? Kati omukulu ono ali mu mikono gy'ani? Kaakati nno buli muntu mugamba mukolerere emirambo gyammwe, mukolerere akalambo kammwe. Gamba munnaakuliraanye kolerera akalambo ko. Omuntu ng'afudde, omuntu bw'ofa, kano kabeera kalamba. This one is a mark nti muno mbaddemu omuntu omutuufu naye agenze gwe mwoyo. Kati mwe bannanga abali wano mukolerere akalambo kammwe, buli omukolerere akalambo ko. Amiina. Point eyokubiri, famire kintu kikulu. Famire kintu kikulu. Njagala kwebaza batulaza ku TV jjo eka abadde alina byakozekozeeyo. Bantu bangi bali mu kibuga kino, abamuli basereebu, tubasinza Katonda naye eka abantu bammwe bali bubi. Gye musibuka mu byalo wafaanana bubi, mutya n'okgendayo. Mwekukumye muno, muli mu bibuga, abakadde bali eri bawangusa amannyo, balwadde, muli muno mwekwese. Abamu tusaasaanya ssente, abamu muli bassemaka, mugulira abantu emyenge, mulina abakazi bangi, naye mumaka gammwe muli bampinga ebikopo, temuweerera baana. Famire kintu kikulu. Bw'obeera ng'ofudde, famire yeebaawo, mukazi wo yaabaawo, n'abaana bo, n'abazadde. Kakati naye badde alina bw'akozekozeeyo, mugende mu maaso bwe mutyo. Amiina abooluganda. Famire ey'okubiri eno gy'ofunye ng'okuze, mukyalawo n'abaana, ng'abazadde obaggyeko mukyalawo n'abaana, oba bakyala bo
n'abaana oba olina okubalabirira n'olaba nti n'ofuuka sereebu mu bo. Bantu bangi mu maaso g'abantu muli basereebu naye eka baabeetamwa muli migugu. Bani abana abaziika? Mutwanguyizeeko okubaziika. Amiina. Mutwanguyizeeko okubaziika. Naffe twagala bannange Mukama ng'atuuse tugezenze, Mukama atuuse okumpita nandiyagadde abantu gamwe nga we muli amabugo mpulidde miliyoni 5 miliyoni 5 miliyoni 1. Bannange obulamu buno kintu kikulu naye famire zaffe zituyamba nnyo okutuuka ku birooto byaffe. Temusuula famire zammwe kubanga amalwaliro babaayo, gino emikwano egimu tugituvaako naye famire ebaawo, mukyala waabaawo, abaana bo babaawo. Temusuula famire zammwe kintu kikulu. Ekyokusatu, obulamu bwo kikulu naawe omuntu. Life is the best enterprise you can ever have in life. You must look after yourself. Nabaddawo nembeera nga nfaananya mind n'omuntu omu neŋŋamba ndi kati singa baaba Ssekibogoono, singa tiyagenze out, singa yabaddeka oba ne mukyala we n'abeera nga afuna akabuguma aka ka mukyala we, singa nalowoozezaamu engeri gye yabadde mu bbaala naye nga oba yabadde anyweddemu oba tiyabadde simanyi, naye nga masinga yabadde soba bwe twasoma nti waliwo yamukute n'amukuba wansi, kyo kyali yabaddemu n'amaanyi geerwanirira n'akamu, naye nga masinga yabaddeyo bino byandibaddewo. Nenzijukira nti lunaku tukola choice. Every day you make choices in life. Some choices cost us. The choices you make cost you sometimes. Naye nga situmusalira musango nabadde neebuuza neŋŋamba ti singa yabadde watuufu, singa yabaddeka bino byandibaddewo, naye nga oba yabadde nteekateeka ya Mukama. Olwo gye nagenda eyo okusaba mu misa naye ng'omuntu afudde kadomola ka walagi baali mu mpaka. Kakati nenduusa nembuuza abantu bannange, ono yafudde kadomola ka walagi, katugambe nti Mukama bwati bwe yasazeewo tukoze tutya? Kuba bye mwagala Mukama yasazeewo bannange, afudde kadomola ka walagi. Twesabire Mukama atuyambe, twefeeko. Amiina. Twefeeko. Your life is very important because your life even houses the soul. Your body is very important. You must care for it. Osanga abavubuka nga tanaaba yenna awunyawunya terisenya mannyo liri awo n'ogamba ono amanyi obukulu bw'omubiri gw'alina n'obeera ng'otudde awo naye nga wenna owunya otawanya n'abantu abali awe nomanga ono tamanyi mubiri gw'alina. Omubiri kintu kikulu, byoteekamu byonywa ne byowulya bintu bikulu. You must look after your life. You must go, you must care for yourself. Kakati ono omukulu ono nno abadde serebu, kiba kitegeeza bantu bangi bamudipendingako. Tosobola kumanya oba abadde alina omukyalo omu oba babiri, tosobola kumanya abaana bameka, abaana bato. Buli wofuuka serebu manya mbuno waliwo abantu abagoberera, you have followers. Tubagamba nti mujjeko mu church kubanga amachachi gano twongera ate okubaagala. Ebintu ng'obitaddemu Katonda buli lunaku biba byanjawulo nnyo. Naye bw'otambula ng'oli ku maanyigo, amaanyigo galina bwe gakoma, naye amaanyigo nga gegase n'aga Katonda osobola okukola ekyamaanyi mu nsi muno. Kakati banaye mwefeeko, mwerabirirenga. Osanga omuntu neegatankira bwalajja oba omwenge alinga anywa amazzi n'onywa eccupa 10 n'osigala ng'oli okke ng'oli bw'oti how are you? I'm fine. N'ogamba mmwe n'osanga omuntu ng'olina omusaayi mutono okusinga omwenge ogukulimu ng'otunula walagi, otambula walagi, emboozi za walagi ng'oli awo n'ogamba kakati ono bannanga ogenda kubeerawa? Abavubuka abali wano ffe nga tuli mu myenge, bw'otambula mu kibuga muno waliyo abasula mu bukutiya n'osanga oyinza obuyita nti bupaketi bwangoye naye nga basula omwo tetwefaako n'akamu. Waliwo gwensanze wali neyeeyita Balamu naye nze nga Balamu mumanyi, naye nga atamidde nga mwana muto ali kuloko buumu. Nze Balamu ne ŋŋamba eno njaga. Omanyi bw'onywa enjaga, omanyi bw'onywa enjaga omusubbaawa gufuuka kalina. Oyinza okwogera ne Obama n'omugamba gye baleka Obama oli bulungi, ani omulaba ng'ayogera Oluganda ne weewuunya.
musanze wali nze Balamu ate nze nga Balamu mmumanyi. Kati bannange twesabire twefeeko. Amiina. Mwerabirire kubanga ekintu ekyo kikulu. N'ekisembayo ku bintu ebikulu, relationships, emikwano kintu kikulu. Omukulu ono yuno wano azze mu church, togenda kusangawo kizimbe kye kyabadde azimba, togenda kusangawo motoka zabadde avuga, tojja kusangawo investments, ogenda kusangawo abantu bakulu. Mubakwate bulungi. Emikwano mufune egyegasa emikwano mu nsi muno, kubanga emikwano gitutaasa era gyetuyamba. Naatera okufundikira naye omuntu ng'afudde lwe lunaku lw'osookera lw'osinga okukuŋŋaanya abantu abangi. Lumu nagenda ne ŋŋamba nti omuntu oba ofudde bodda engulu oyinza okwewuunya abamu abali ku lumbe lwo. Oyinza okulengera akwata ssente n'omugobamu osanga aba yakubba. N'olengera abali kakiiko naawe gundi oli wano. Naye bwe tubeera eyo abantu nga tebatukubira ku busimu, oyinza okulowooza tebakwagala. Abantu batwagala. Kakati ono Moze abadde akimanyi nti mwenna abali wano mumwagala. Wantu abadde wano abantu bamusabidde zimmisa. We normally have silent people who are following us. Waliwo omukyala Oprah Winfrey yagamba, bambuuza what's legacy? N'agamba legacy are not the cars you have, legacy are not the buildings you have, legacy are not whatever you have invested in, but legacy are the people you touch. Where you touch, you must leave a mark there. Legacy are the people you touch in life. Bano abantu b'okwala ng'oli mulamu be bakuwerekera wano. Akati bannange emikwano kintu kikulu nnyo. Waliwo omusajja yayogera life span, ntero gyogerako nawano kanjogereko, n'agamba nti below 20 years egyo emyaka mu bulamu bw'abawanguzi tegibalibwa, naye nga mikulu myaka gya kusoma, genda primary school, secondary school, university, emyaka 0-20. Naye emyaka egya background kwesetinga egyo emyaka 0-20 years. Era emyaka egyo obeera mu mikono gya muzaddewo. 0-20 years obeera mu mikono gya muzaddewo akulabirira n'akuweera n'ebirala. Naga nti emyaka 2-3 omusajja oyo yagamba nti no emyaka 2-3 myaka gya nsobi, the years of mistakes. N'agamba naye nti myaka gino wandibadde ofuna inspiration on role model whom you are following, oba an entrepreneur, oba someone gwogoberera nga yakuliko myaka 2-3, myaka egyo nti gya nsobi. N'agamba it's like a film. Egyo myaka n'agamba nosobola okukola ensobi zonna z'osobodde kasita tofa, nga tonyiizizza Mukama, nga tokoze biki, nga tebakusibye. Myaka gya nsobi, it is a show. N'agamba nti emyaka ogituuka 3-4 myaka gya seriousness. You must embark on seriousness, you must invest. N'agamba nti between 30 and 40, actually 20 to 40, the rate of death is very low. Era emyaka gino gyafiddeko emyaka 33 myaka gya kutandika kukola. Afidde emyaka mikulu nnyo gino, emyaka emikulu mu bulamu bw'omuntu. Afidde mu sitemu y'omuti, the stem of the whole tree. Wano afiiridde wabeera atandise okugasa emyaka 33. Era bawulira nti omuntu afudde mu nsi ezimu beewuunya nnyo emyaka 33 kyekimuse. He was a hope, he was an inspiration for so many people, he was having so many people following him. Emyaka 33 naga emyaka gino bane emyaka gya kukola. Kati mwena mwena avubuka abali wano n'abantu abakulu, emyaka 3-4 myaka gya kukola, myaka gya kwejjamu mampaati, lugezigezi, kubeerawo nga tutambula butambuzi obutafaayo, myaka gya kuseetolinga wansi, myaka gya kufuna babeezi, myaka gya kugattibwa, myaka gya mpeta, myaka gya gula poloti, myaka gya kukozesa ssente z'obulungi. Oweekitiibwa Katikkiro gy'atugambye ng'olina financial advisor. Baserebu baffe abali wano omanye kati banneefe tubasaamu ekitiibwa kye tubalengera ku TV. Naye we wonder whether you have financial advisors. Sometimes abamu bojja wano mu Kampala n'owulira mbuno baayiye omwenge gw'ebbeeyi, waliyo abanaku abafa enjala wano. Ntera okugamba abantu nti being extravagant is bad apart from being extravagant in church. Awo mbaddira mu church. But being extravagant, naye tulengera eyo, naye gino emyaka 3-4 myaka gya kukola. Mwenna abali wano
omanyi sente z'omuddugavu zeeyongera mwongeza bakazi mwongeza myenge mwongeza biki awo sente zeeyongedde ng'omukazi sente bwe zeeyongera neweyongera obutawulira bba neweyongera okuboggoka omwami n'agamba gwe noddamu gwe nga byebiri mu family because you have the money but money is not everything. Emyaka zatukwana bavubuka bannange mwenna abali wano mugikozese bannange musige mwetegekera obukadde mwewale financial mess ups mwewale financial disorganizations. Sente mugenyi naye obulamu bukulu you must handle. Myaka 3 kwana tulokwogera ku bavubuka n'omulaba ng'ali awo nga muli mu byammwe n'obeera eka myaka 4 tonna wasa olinga bulaza olinga father olika emmere olya yawaka olya nnyingi togambikako n'omuzadde n'akweta omuwala ng'olinga omusisita bakubuuza omwami aliwa omwami gy'ali nammwe abawala betulengera mpapula z'amawulire ekisooka iwatukunamiko mwambala bubi ekyokubiri muli mu kulya buli sente. You look too expensive and I'm normally having pity on the men who love you. Some of you look too expensive. Ensi kati batu bali mu kweraga myaka 3 kwana kweraga osanga omwala osula muzigo ovuga mmotoka n'ogamba omutwe guno gulimu akantu oba mukalu osanga ne sente z'emmotoka z'olina it's uprooted money. Sente enkuule mbasajja uprooted money and you are there. Emyaka 3 kwana myaka mikulu nnyo myaka jakola bikulu kakati omukulu ono bambi yafiridde ku myaka 3 mwezi 3 myaka egyo myaka mizibu abadde atandika naye kanjogere ne ku bavubuka ab'effujjo abalwana oli abadde agamba nti oba oyagala nnyo okuba abantu genda ogule ettaka okeerenga ogenda okube ku ttaka eryo ly'okuba. Waliwo yagamba genda empambire ogule eŋŋoma keera okube bwe zaabika ogule endala naye muleme kukuba bantu. Waliyo banaye abakuba bannaabwe kati eya soono eyamukubya ekikondo baki ekyamuse. How do you feel? Sometimes we have blood on our hands. How will you answer that before God? Do you think not coming to church gives you an excuse? No. God will be there to judge us, to ask you, why did you do that? Now this man is dead because of some person, because of some young man. Netugenda netusituleyo obuzito tugenda mu gym. Waliwo omusajja yagamba nti amaanyi ge mukozeseeyo nga mukola 3 paaka mugeyambisa ogogola emyala mu Kampala oli mukola 3 paaka amaanyi ge mulina gakuba bantu. You must remember one day your soul is to be judged by God. Whether you are Catholic, whether Protestant, whether Muslim, whether whatever, there is a moment to meet your Creator. When you meet your Creator, what are you going to tell Him? Sajja bamuse kakati no waliwo abaana be bakyala bo bamukyala we byonna byabadde alina okukolako gwe yamuse. That thing is to be on your hands. Yabadde alina okukola mukola ebintu kati manyi notta abantu emisaayi gino gigenda kulondola abaana baffe n'abazzukulu. Osanga abaana tebafumbirwa tebazaala ekikanga kikolimira obuze bino byabaaki because someone in your history, in the history of your clan, somebody killed someone. Omusaayi gulondolanga ogwa Aberi negulaja na maaso ga Mukama. Fe abalina emisaayi ku mikono tugenda kukola tutyanga tugenda na church. You must be cleansed. Nawulira omuntu agamba ng'ayigiriza n'agamba waliyo abantu abamu muli mu Kampala muno nti mwekukuma mwatta abeewammwe n'agamba nti Allah ali kusonyiwa kubanga wali weetetenkanya. That is wrong. That is wrong. Nti wali weetetenkanya. That is wrong. Ngotta abantu bane twegenderese. Amina abooluganda. Njagala kufundikira emyaka eja 3 kwana mugikozese bulungi. Otwagende wamu waliwo bwe bantwala nesanga abavubuka abamu omusajja omwe akola ku TV sijja mwogera ne mama baali eyo atudde mu buwala nga 5 nembeera bwabo
sente neŋŋamba oba engeri gyagabamu emyenge gino oba yengeri gyalabirira abeewaabwe simanyi. mwe abava ewaka omanyi omuntu ng'afudde tumanya bingi gyava ogamba nti waawa weekapu kyolwa ng'agamba we bwayise aweekapu kyolwa eyo gye tuva. bw'ofa okufa kwogera bingi, bwe tujja okuzika tuba tuze kukola ki? tuba tuze okupima ozitowa kyenkana ki? mwenna abali wano yona yagenda Ninive n'agamba only 40 days for the city to collapse. Nembuuza, you who is seated here, how many days do you have on earth? How many days do you have? Temugenda machachi, temugenda mizikiti, temugenda makanisa. What time do you have? Nze nalambula amasabo nga nkola research. Naye sasa nga muntu alina ssabo n'abagendayo nga bategeerekeka. Nasaasira mwenna abagendayo muleka amachache wali Katonda omulamu ne mugenda nga mutabaala. Twesige Mukama, Mukama y'anaatuyamba. Nze nkutte amayembe gabo babireeta wano faaza amayembe biki bina ne tubiraba n'okisumulula nga there is nothing there. Nammwe abagendayo b'oli n'amasabo bw'obeera ng'ogenza okwebaka jjukira okusaba Katonda omutuufu ate weetonda okubuzaabuza abalala. Mukikubire mu ngalo ekyo. Benyiziza munansonyiwa nze ndi faaza. Tusabe Omukama munafuna amusaasire. Mwabaliwe n'emyaka 3 kwana mugikolere nga gy'amaanyi. Muwerere abaana bammwe, mwabazadde abaana mubamansa bumansa. Omansa eno n'omansa eri n'omansa eri. Abasiraamu bano olumu mbaagala nnyo. Baga buli mwana azaalibwa aliko riziki. Buli mwana azaalibwa aliko riziki. Naye abasajja n'abakazi abo n'abadde balina endowooza eyo baweerera abaana baabwe. N'abalala tukola naye akantu ako nkaagala naye baweerera abaana baabwe abasajja n'abakazi abo. Kati bannange mwabali wano temuweeredde temuzimbye famire. Baani abanaatuziika? Baani abanaatulabirira? Baani abanaatujjanjaba? Nammwe abavubuka tubisula muno mulina ssente naye nga temuzirina. Mwepankira mubalina ate nga muli bunkupe. Mweteeka ku grade ze mutalina n'obeera nga alina emmotoka weyazika neeyazike n'onywa emyenge gy'ebbeeyi naye ng'oli mwavu. Oli mwavu naye wepankapanka. Kibuyaga waalitikkula ennyumba lwe tulimanye ekiri munda. Obudde bukyaliyo bannange. Tudde eri Mukama. Amiina. Tudde eri Mukama. Come back to the Lord. Let us go to churches, go to mosques, go everywhere. You can search the living God. When God is first in your life, you will never be last. Ajja kutemera empenda z'obulamu obeere mu nsi muno nga you are not a failure at all. Mukama ffenna y'atuyamba oyo eyakola eggulu n'ensi. Emyaka 45 bannange emyaka gya kwekolerera mbu kwekolerera kuzimba bupoloti bwo n'ebirala. Emyaka 5 ku 6 myaka gya kukolerera bato. Omusajja yagamba myaka 5 kukolerera bato baana n'ebirala. Naga nti emyaka 6 ku 7 kiggalewo myaka gya kuwummula. Naye osanga omusajja myaka 6 okyafuna bawala bato. Myaka 7 okyali mu bwenzi. Myaka 7 olina abakazi abatamanyiddwa. Myaka 7 mukyakukuta. Myaka 7 mukyali mukukuta ekiro. Okyalina maanyi ki mubiri gwo gwe. Mugenda kukutuka bwereere. Mwabavubuka abanywa enjaga. Abavubuka abanywa enjaga n'onywa enjaga ng'ekimu kye weesiga y'enjaga n'onywa enjaga n'olengera olukubi nga lufuuse miliyoni. Abanywa enjaga musulya biroko buumu mulya bichapati mudde mu byalo mulime mwetetenkanye. Twongere emmisa eno mu maaso nga twesabira bane Mukama ffenna atuyambe. Naye kambwe buno advice to the celebrities. 1, remember your talent is God given. Sometimes you tend to treat your talent as if it is yours. It is God given. When God gives you a gift, it is a quality gift. The way you handle that gift is your gift back to God. When abayimbi abali wano
Mukama Katonda yakutonda n'akuwa ekitone ekyo mumuddiza kirabo ki? Ennyimba zammwe nnyimba ki? Ziyambye zitya eggwanga? Zikola zitya? Talent is God given. Don't own it as if it is yours. Use it to serve humanity, not to annoy God. Secondly, Oyite Wakati kyagambye mufune ba guides abakwata sente zammwe ababalabirira ate mubawulirize mwala amampaati abasinga wano mune twaveyo mu byalo nga tuli baavu nojja mu kibuga Mukama n'akuteekako omukisa naye bw'akuwa sente ezo abayagala ozikozesa oweereza abantu. Mufune abantu nga bano abazungu be tulaba aba footballers, mufune abantu abakwata sente zammwe n'obalabirira abantu abali professional. Sente zammwe muleme kuziyiwayiwa. Sente ze muyiwayiwa tuzaagala oba zikusukiriddeko obungi zitwale mu kigo tujja zisalira amagezi. Mufune bagayidi abayimbi abamanya wano abaluddewo banne betulaba bane tubaagala nnyo era tubasabira naye muyina bagayidi. Sometimes nga mufunye obuzibu tulya nga bali mu kusonda sente ne basonda sente n'obuuza emyaka gyonna obadde okola ki? N'osanga omusajja w'omukazi yayimba emyaka 2 naye mazima ddala n'otuuka wali nga musajja mwavu n'ogamba emyaka egy'obwasereebu bwo gyalagawa. Mwabali wano singa enkya ofuna obuzibu ng'obwamukalo ng'omwamunaffe ono ng'ofunye obuzibu weebuuze sente ezinzijanjaba ziva luddawa? Olina emikwano emeka? Sente z'olina ozikwasaganya otya? Mufune bagayidi musobole okufuna mu kitone kyammwe. N'akalala nga Mukama akuyimusizza muyige okuhandulinga life of fame. Leka kufuuka nnyo wa kitalo bwepankapanka eno sanduuka ekutowaza. Sanduuka eno obeera mugagga otya tewali agenda kufuna yalawunda yonna yansonda nnya. Era sisuubira nti waliwo gwe banaazika ku eke namba bajja kukutemerako we banaakuteeka. Ate kankubuulire abantu nga bamaze okukuteekayo bajja kaaba naye tebajja kaabira bbanga ddene. Ne wabeera mukyalawo oba baana bo bakiki. Kaakati ne bannange learn to handle fame. Ekiro mutambula nakuba ne muli b'amaanyi mutambula ekiro munywa emyenge mutamiira ne mukola ki? Ezo sente ezo manyi abantu abaavu mu Uganda wano omanyi abasula nga tebalidde sente muzoona ne zikolimira. Why do you make your money curse you people? People have worked a lot day and night. They are poor. God has given you a chance. Even you can't be available for God even to serve him. Kati bana learn to handle fame. Kubanga when a famous man falls, he makes a big hit on the ground. Ate kakati kana akalala nti wabona afuna obuzibu bannange bukusanga ewuwo ogenda okunenya sitaani naye bwe yali akukema yakusanga wa mu kyaki oba wuwo. Tusaba Omukama atuyambe twetegeke. Life is not certain. When will I die? When will you die? I don't know, but God knows. Those of you are dodging God, it's not right. Mwabakola ebyonono naye nga mukyali balamu abanyakula obusimu mu kibuga muno nange banzibako emwawo nga nyambuka ate nga yali ya bbeeyi. Bwe nagamba ne bagamba bakulaze ekibuga faaza. Mwebale tulaga bibuga bassebo ne bannyabo abatukuula abatubba amasimu ate bavubuka abamenya amayumba g'abantu abakuba obutayimbwa. Buli kintu kyonna kyokola kiriko omutango. Bw'otta omuntu aliko omutango, simu gy'onyakudde eriko omutango. Kisingako n'ofuna akasente akatono n'okalya naye nga kako. Naye zino sente enzibe n'amagoba gaamu n'ebibala byamu ebampewo. Tusabe Omukama bannange atuyambe mukadde waffe ono munnaffe bannange amuwummuze mirembe. Nama bateekateeka okufiira mu ngeri ng'eno bannange. Eno warning okufa kulinga ng'emmere y'olujjuliro nga tutula ku lujjuliro baabeganga amabego ne bagamba taata w'abaana alya 6 ne bagakuwa. Maama abeera amanye saizi y'olubuto ya buli muntu naye amabego gano gaabeerangabo n'ofunamu obubego obutonotono obutole
kati n'okoza bwoti kati wobeera nga ogenda kiteekayo sooka n'owoninga ekiddako n'ogira bwoti weegendereza enkomawo ekyo n'okirya kaakati ono waaba munange mukama amuyise ani addako simanyi naye tulina okwegendereza mwe abakola bino abaabadde naye mufuna abakazi n'empewo nebafuuyira mu nnyumba nemufuna abakazi n'obeera nga buli kaseera okumawo obukedde okumawo otamidde wenna oli awo mugende mwekebeze mumanye olina omusaayi gwenkana ki oyinza okwesanga olinamu amacupa ga walagi nga mayitirivu mu mubiri gwo mwekebere mmanye muno muli balamu ate mukama ono bannange buli kyokola abeera naye ng'otambudde ng'okedde ku makya mwekwase gyogenda ate ng'okomyewo mwebaze makyaki makanisa mu mizikiti tubalinze mujjenga ku masinzizo mwe abatasaba mubalakafu abatasaba mukama abasaasire okuva olwaleero mukyuse ne munnaffe ono mukama muwumuze emirembe ayi mukama muwe ekyumulo ekitaggwaawo ayi mukama muwe ekyumulo ekitaggwaawo ayi mukama muwe ekyumulo ekitaggwaawo emyoyo gy'abakkiriza bafa naddala munnaffe ono Ssekibogo Moses n'abayimbi baffe bonna omukama abakwatirwa ekisa abawa ekyumulo eky'emirembe. Kambasabe ffenna tuyimirire. Olumu bwe mujja mu by'Abakatoliki oba bitali bya ddiini yo ogaana okuyimirira oba okutuula buli omu alina okujjukira bonaaba ofudde ab'eddiini yo bokka si be bajja okuziika. Mujja kubeeramu Abakatoliki Abasiraamu n'ebirala. Bw'ogenda ku munno Omusiraamu beera Musiraamu, bw'ogenda ku munno Omukatoliki beera Mukatoliki, kubanga munnange ffenna ettaka eryo lyakutulya, ffenna lyakutulya. Tewali agenda kubeera ku nsi kuno lubeerera, because time heals everything. Kati ffenna tusituke tuweereze essaala eza munnaffe. Abooluganda abaagalwa, tukowole Katonda Kitaffe omuyinza wa buli kantu eyazuukiza Yesu omwana we mu bafu adduukirira abalamu n'abafu naddala munnaffe ono Ssekibogo Moses. Tukikusaba ayi Mukama, ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire. Abakristu banywerere mu kukkiriza ne mu kussa ekimu. Tukikusaba ayi Mukama, ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire. Ensi yonna agitaasa akabenje ak'entalo. Tukikusaba ayi Mukama, ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire. Baganda baffe abatalina kalimu, abatalina mmere, abatalina we basula, ye omuzadde wa bonna abadduukirire. Tukikusaba ayi Mukama. Omugenzi ono Moses Ssekibogo eyafuna edda mu batiisimu ensigo ey'obulamu obutaggwaawo, Omukama amugatte ku batuukirivu mu bulamu obw'olubeerera. Tukikusaba ayi Mukama. Omugenzi ono Moses Ssekibogo eyalyanga omubiri gwa Kristo, emmere ey'obulamu obutaggwaawo, Omukama amuzuukize mu kitiibwa ku lunaku olw'oluvannyuma. Tukikusaba ayi Mukama. Bonna abafiira mu ssuubi ery'okuzuukira abayingize mu kitangaala eky'olubeerera. Tukikusaba ayi Mukama. Ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire. Baganda baffe bonna abali mu nnaku ne mu buyinike bafune okuyambibwa n'okukubagizibwa. Tukikusaba ayi Mukama, ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire. Naffe ffenna abakuŋŋaanye mu kwebaza kuno okutukuvu olw'okukkiriza n'obujjumbizi bw'eddiini, Omukama akkirize naffe olumu atuyingize mu bwakabaka bwe obw'ekitiibwa. Tukikusaba ayi Mukama, ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire. Buli omu kasirise mu ddiini yo zibiri zaako osabire
munnaffe ono Moses Kibogongo osaba Mukama ebintu bibiri amusaasire ebitagenze bulungi ate amutuuse mu ggulu naye osabire ne famire bagume